Pastorbugembe avuddeyo n'alabula endiga mwegendereze amakanisa ge mugenda mu makanisa ki tugenda kubeera nga ate tugakubulira maaso awo so nga ate munnange tukuletedde amawulire aga sheebahkalungi mbu ono yazadde ate era mu mawulire amalala ge tukuletedde mukwano pastorbujingo bavuddeyo ne babeera nga bamutabukira baani abamutabukidde basumba banne nsonga ki essaala enkambwe ezazzenga asaba nago tugalina maasawo so nga ate mu mawulire amalala mbu Precious Remy munnange ali lubuto okitegeera nno kale ago n'amalala mangi ate ge tukusakidde olunaku olwaleero akkiriza tubeere nga tutandikirawo naye nga tetunatandika soko subscribing likinga leka obubaka bwawo mu comment section kansubire nti n'obulamu bwo butambulira ddala bulungi kale nange kambeere nga kuwa tutandikidde wa Pastorbugembe avuddeyo munange n'alabula endiga alyoka agamba nti bannange abantu mwegendereza amakanisa ge mugendamu si buli kanisa nti no munnange entuufu ezimu ekkanisa zikulemberwa baffere bw'atyo Pastorbugembe wavuddeyo n'abeera nga ate ategeeza katukuwa akatambi kano si buli kanisa nti kanisa. Not every church is a church. Si buli we bagambye nti Yesu ali nti ddala waali. Not where they say Jesus is here that is really there. Obusabanga Katonda nga tonnakyamuka. Before you get excited, always ask the Lord. Mujagenda mu makanisa agatali maki. You will attend false churches. Kye bayita okwoza n'oyanika muki. You wash and then wring in the mud. Mu Busaabala muno. In Busabala. Mu Uganda monna. In Uganda generally. Mulimu amakanisa nga nange ngatya. There are churches I'm scared of. Ngamba ho. Really. Ngate ndi pastor. I'm a pastor myself. Kubanga Bible ganti bwogenda nga mu nnyumba ey'omugagga. And so when you go attend a rich man's house, weegendereze by'olya. Be careful what you eat. Oyinza okulya by'otalya. You may eat stuff you've never eaten before. Katonda ye mugagga. God is the rich one. Amakanisa alina maki? He has many churches. Mangi. Naye omubuuzangako bameka ng'olina common sense. How many of you have common sense? Osobola okumanya nti kale ebya Katonda sibimanyi nnyo naye oyo pastor muyaye. I'm not so. Bameka ng'amagezi ogalina osobola okumanya nti osoma naye nabbi oyo alina byabala. That prophet is calculating. Bameka nga amagezi common sense. You have some common sense. Kati ngambira kwiranye kwesa ku common sense. Never use your common sense. Yes, ensonga nno obwezityo obweziri ate eruddeyo tugendeke wa Pastorbugingo ono nno bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamutabukira bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bamusabula kati baani abamutabukidde katusookere ewa Pastor Sempa avuddeyo n'alyoka agamba nti ekiri mu kutawaanya Pastorbugingo kwe kuba nti no munnange yawasa DJ makula bamuyise DJ okusinziira ku Musumba Sempa katusooke tukuwa akatambi ka Musumba Sempa ate era tukomewo n'omulala avuddeyo okuba nti nate asabula Pastorbugingo. Bujingo ye alina ebizibu by'obwenzi okiwulira yalekawo mukyala we tumumanyi ali kitende era tumugamba ono gwoli naye DJ yakuba emiziki ne weerabira eriddawa eridda eka eri maama baby era bulijjo tumugamba Bujingo dayowa ekitende kati naye anoonya buligo akasukira ani ayina ekizibu ekirala n'atubuzaabuza kati olwaleero yasanze emmundu yazitomeddaani Bugembe tannaba kuwasa katulina ekizibu ky'abapasita abo bavubuka abatannaba kukola ki kuwasa mu mutuufu mutabani waffe tulina omugambako Bugembe afumba abakazi bangi abeera mu bawala naye alaba balinga nga musumba mulamba badde naludde okulaba omuntu ategeera atategeera bw'ayogera bw'atyo nti ayina point very useless. Temusigala ku Wilson. Lwaki asigala ku Wilson? Ono gundi mbonye Elvis ate asinga n'abantu abangi mwali mulabye mukazi we atambula mu Range Rover ali yekka atula ku kitebe bwekiti bakiraba atula ku kitebe bwekiti ekitebe ne wasigalawo ekifo omukyala wayina okutuula buli kaseera tubuuza sebo Prophet Elvis omukyala bwali mufumbira afumba ye mukyala wa Pastor Prophet Mbonye tavaayo mufumbiro tulina ba musicians abatannaba kuwaso oba kufumbirwa okitegeera tulina ba musicians abayimbi bangi bali awo nabo balinganga Wilson Spice Diana tannaba tulaga musajja Shiba yatulaga olubuto naye tannaba tulaga ki
musajja. By the way, ngenda kutegeka 100 days nga tukolayo ekisaakaate mu bavubuka bano abatannaba kuwasa n'okufumbirwa. Tukole okusiiba n'okusaba naye tutandika okukola ekisaakaate. Oyo Wilson bw'aba tannaba kusalawo nze nfunayo ku bawala abava mu kkanisa ye tutandika omulondera Bujingo kye yayogeddeko kituufu naye tekijjaawo meseji yaffe gye tumugamba nti Bujingo naye ekitende ono omukyala gw'oli naye si wuwo. Okiwulidde? Oyo gw'oli naye si wuwo. Oyo DJ mukubi wa music era yajjanga selector. Tubasindikira ekiruyi, tubasindikira obusungu bwa Katonda, tubalangirirako okwetuga, tubalangirirako okugwa mu accident, tubalangirirako okufiira. Musajja oyo oluusi atuswaza naye ne bw'abeera atuswaza waliwo olumurumu lwayogera ki ekituufu. Nze natandika okulaba nti Bujingo buli lwabeera n'ekizibu anoonya ani gw'akasukira. Kati era buli lw'obuulira nti alumbye Bobi Wine ku njaga, alumbye gundi, alumbye oli obutawasa, ekitegeeza waliwo omutawaana mu nnyumba. Abantu bonna babuuza Pentagon eriwa, sente ze tuwaddeyo biliyoni ziriwa, kiki kati era mujjukire n'oli personal assistant we eyafa Bujingo n'atugamba mbu yali muki, bwe yali yeekwese wansi mu steeringi. Okay, mukwano nga tukyali ewa Pastor Lozias Bujingo munanga ate kankaka naye avuddeyo n'ayingira mu nsonga ze. Ono n'avuddeyo naye ne yeegatta kwabo abasabula Pastor Lozias Bujingo. Lwaki tetukuwa katambi mukwano? Bujingo oyo ayina ekicupa kyabeera nakyo n'ebicupa ebifuuyira emboga. Waliwo ekicupa kyakwata ekifuuyira emboga ekyo ekiteeberezebwa mwagula buto w'ebinazi ayitibwa amafuta wibwayita amafuta buto w'ebinazi zagula gumu kakaaga lwati lukuba naye wagatta mu kicupa ekifuuyira ebyenje tutera kifumigating soba mukyalo eyo twalimanga emboga ne vegetables mu garden awo ewaka kyetwafuuyisanga ekikyalooza kyagabisa amafuta kifaananira ddala ebyali ekannongo. Abasumba abali wano basukkiridde nnyo okwagala empale z'abakazi n'okwagala ennyo ssente. Kakati buli lwe kibatemba ku mutwe kiringa kitambo. Buli kizeezeze kiri kasikasitaani ebyo byabatumye batuuka ndooza mu ssaawa zaabwe ez'obikkiriza ng'olwo bavaayo batandika. Essaala eyo gye mwawulidde, mu ssaala gye muwulidde eyo yabadde ya pastorbujingo. Ensonga nno bwe zityo bwe ziri. Sookoleke obubaka bwawo mu comment section ku mawulire ge twakakuwaako. Subscribinga ate munnange teweerabira na kunyiga akadde ka notification. Ate video eno giwe like mukwano tubeere nga tweyongerayo. Getufuna munnange galagambu Precious Remy ali lubuto lwa kusatu mukwano gwange omulungi. Mbu maama Kalimunda era ng'olubuto luno luwezezza emyezi egiwerera ddala 4. Ani abireese ye Senga Acid. Senga Acid avuddeyo nalyoka agamba nti Precious Remy munnange ali lubuto. Bwe gate nate ebwe gali. Muli mutya baddiyale? Muli bulungi? Kakati wata peni n'olupapula nagano ogawandiike. Oba onoogawandiika mu mutwe oba onoogawandiika ku lupapula wansi simanyi naye Precious Remy ayina olubuto lwa myezi wagindaba 1 2 3 4 1 2 3 4 mbibaze bubi naye nga 1 2 3 4 1 2 3 4 amezi 4 emyezi 4 olubuto lwa myezi 4 awakana ni linda koko emyezi emirala nga 5 kinakukka olubuto lw'omuntu omulala bannange olwodwo oba lubuto oba sente nenga Spice Diana tategerekeka tategerekeka naye kyemmanyiiko ye ne bbaawe Moze bali awo tebitambula bulungi. Moze mbwagamba mbuddaaya mbwamukiti olwo nno anoonya wanamukyayira abasajja gwe Moze nga bwofuga ofuga nga Museveni Diana nga akukiitingirako wa byebyo mbaddiyale naye nga ensonga enkulu Precious Remy ayina olubuto lwa myezi egyo 4
nkirese ekyo olwa ddaaya lwakubuusabuusa omanyi ddaaya aba n'akabasito akatto k'abaami naye ng'era kasusse ku luno katumusabire bwe tunaabeera nga mweruli alhamdulillah naye nga muteekeko amaaso naye nga mbaagala nnyo mukama wange abankuumire ninako kaawa amalala gengendo baleetera ndooza eddakaawo nga nsiimye of course mbaagala nnyo temuvaawo nkomawo. Era munnange nga tukyali ku nsonga ezo ez'embuto amawulire ge tufuna no ku Newspark Channel galaga nti sheebahkalungi yazaala. Bannange mbu sheebahkalungi yazaala mutwegateko tubeere nga ate munnange tumukulisa kongs munnange okuzaala olwo luba lutalo ate munnange sheebahkalungi amawulire ge tufuna galaga nti ono yazaala wabula n'asalawo aleme biteeka mu mawulire naye ate n'ekirala munnange ekibuuzo ekiriwo ani taata baby amawulire gali nti munange taata baby yoli omwami apromota mumujjukira naye story eyo twagibawaako wano apromota oyo munange ayina omukyalo omulungi ayina n'abaana abalungi munange mbu ye taata baby okitegeera oba ye Ssekawere okusinziira ku mawulire ge tulimu okufuna ate ku mutimbagano naffe ne tusalawo okubeera nti nate tugakuleetera ensonga nate bwe zityo bwe ziri erudda eyo. I had my suspicions. I asked her mom, like, do you think Sheba and Jeb are having an affair? And also she was like, by the way, you know she wants the baby next year. So I think she's planning to have it with Jeb. And baby girl, I am so disappointed in Sheba. I'm so disappointed in both of them. Like, I don't know your husband personally, but I know the type of woman you are, and I know how much you spoke about him and your girls, and I'm just so disappointed in Sheba because, like, she spoke so highly of your family. She keeps saying how you have beautiful girls, blah, 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 how it's a beautiful family, and she kept telling us there's something that she never had, and then goes ahead and destroys something that's so beautiful. Eyo nno bwe tuvaayo munnange omuvubuka gwe twakuleetedde olunaku olw'eggulo eyavaayo n'abeera nga yeesomanga maama Fiina munnange we yali naye mu mukwano twabawadde amawulire ne tubukugamba nti no ssaawa yonna yandikwatibwa era amawulire ge tufuna wano mukwano era nga gakakasiddwa munnange ono akwatiddwa amaanyi ge yali akozesa ku mutimbagano ate kati we baamukwase munnange ebigambo byo byabuze okitegeera akale munnange omuvubuka ono akwatiddwa oyinza okuba nga story tewagiraba mukwano naye ono omuvubuka yavaayo n'amanyira maama Fiina mbu baabadde naye mu mukwano tuyinza obutazza katambi naye katubeere ng'ate tukuwa kano ng'akwatiddwa. TikTok wayitani? Fire King. Yogera nnyo kuba obeera ku TikTok oyogera nnyo. Wayitani? Fire King. Mama Fiina wamuvuma ki? Just nakola video. But when nakola video, nengamba nti eno video kankoleki kamali kayogera mu Lusoma. Nga buli wayogera mu Luganda. Nti luntawanya muko. Nakola video, when nakola video, nakoba nti kangezeeko oba njiteeyo okolege mbona obeera ebyatambula. Ofune likes? Aha. Bwe tinenze tinategeera ate tinagyetegereza ino. Ate tinategeera nti oba eyinza kwokugamba eyo video denkola aye ng'ekoma mu bantu ibiri okubona. Ngandi di nti oba eyinza okoma mu bantu 10 ate ne TikTok yene eidi okola ki oditolayo kuloku nagikola olamala okola video eyo nasooka nalikoba nti ngetegeeza kyera koji ku following sakwani ngeyuga eyikoba mafiina ngekoba ki nakoba nti njirina yogera ekituufu yogera nakoba nti ndinja tumbako wamutumbako
Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, ateleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.